olwaleero Uganda lwekusiza olunaku lw'abasomesa mu nsi yonna olubeerawo nga 5 buli mwezi ogw'ekumi. Ku mukolo guno Pulezidenti Museveni yabadde omugenyi omukulu ng'azina mu kyalo Jenerali Kataha Museveni minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo era mu kisawe ekulu batuuse nga zikunukiza okuwera ssaawa 6 ez'emisana. Ku mukolo guno abasomesa boolesezza ebintu ebyenjawulo bye bakola. To our students in our laboratories, those are the science. I think and this has benefited so many students. Wano Ssaabaminisita w'ekibiina ekigatta abasomesa mu masomero ga gavumenti ekya United Filbert Baguma ayogedde ku nsonga eziruma abasomesa akukulumira Pulezidenti okusalawo okwongeza emisaala abasomesa ba sayansi ebitundu 300 mwategeeza nti yakola ensobi nti kyaleeta obutakkaanya mu basomesa nkati balabanga bba abatali ba mugaso. And we look forward to you keeping your promise to bring all other categories of teachers on board, since the increment has left the teaching fraternity disunited and has affected teamwork, which is required for delivery of quality education. Asibye gavumenti okwongeza ku nsimbi zesulira abayizi mu masomero gayo by'enfuna kuba ebintu ebisinga byeyongedde ebbeeyi. The Uganda shillings 20,000 given per child per year in primary school is inadequate. This translates to less than shillings 80 per child per day in a year. It leaves the heads of schools and education institutions in management crisis. Ye minisita w'ebyenjigiriza Jenerali Kataha Museveni abudde abasomesa ku misaala. We are aware that you have committed to ensure that all teachers, together with all other public servants, have their salaries enhanced progressively to bring them at par with their colleagues who teach sciences. Okwemulugunya ku mbyabiri z'abo abasomesa amasomero ag'obwannannyini mu kalulu ka COVID-19 batazifuna obuzibu abutadde ku vya giri mu bibiina ebikulembera sako zaabwe. That money has been there in the Ministry of Finance. The problem had been you are organizing yourself to access this money. That's the problem. Ya Pulezidenti awaliziddwa okulangira abasomesa obuluvu babadde abajjukiza akasito ke bateeka gavumenti nga baagala okubongeza emisaala mu mwezi ogw'omusanvu. This issue of salaries, this one must get salary, this one must get salary, this one must get salary, and must get it tomorrow. And if it's not tomorrow, there will be trouble. What Baguma is now saying, oh, you gave all 300%. Then his constituency think he's making a point. Ategeeza nti gavumenti etambulira kuyamagiro bamanyi g'obufuusa oba n'ategeeza nti buli kimu kimala kuteekebwateekebwa nga oli kyabasomesa okukakasa gavumenti okubongeza emisaala mu bwangu baali bamala budde. So money is not generated by magic, by witchcraft. It is generated by struggle to produce. Akalambi n'ategeeza nti pisamya abasomesa obutasiima kibaweereddwa era tebajja kumukaka kuva ku pulogulaamu za gavumenti z'alina ate aweebwa ssente kuba teziriiwo. Please stop this indiscipline. Temugenda kukitomeza. If you don't respect the principal prioritization, then you are an enemy of our progress. Pulezidenti ategeeza nti akoye emboozi z'emisaala buli lwasinkana abasomesa kuba abanyonjira ekimala era tebayinza kumukozesa nsobi. Therefore, do not appreciate this nonsense. Please, I don't appreciate it to see our teachers being part of the endless arguments, because we have had these arguments before. Transformation we know begins with the transformed minds of the teachers. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.